abagabana amabaati ago amabbe bobo nonye ekintu ekibbe nosanga abakigabanye ajebukaredde olunaku olwaleero mu mawulire agakagwawo era gatuyina essaawa zino ampuliriza njagala owulire ennamuze emaze okubeera nga etuuka ku nnyooge. Waliwo amawulire agafulumye wakati wa General Museveni n'omukulembeze w'eggwanga ery'e Kenya gw'otaategeera nga bano abasajja naddala okusingira ddala ku eggwanga erya Uganda kimaze okubeera nga kirabwa oba nga kikakasibwa bantu tebaagalizangako Uganda kubeera nga yeeyongera okubeera nga egenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo ekulaakulana. Bino byonna bimaze okubeera nga bigwawo oluvannyuma lw'engenda okubeera nga nkubuulira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga otya. Kakati nno Nammeere ayolekedde okuddizibwa mu kkomera omulundi ogwokubiri, wabula ku luno tekijja kubeera nga kamanye akoza n'ewebbwa, wabula ku luno kino kyeyagalire butereevu nnyo kubanga enkoko enyera mutunzi. Njagala owulirize ebigambo by'ogenda okulira by'ogenda okulaba ono agenda kwezza mu kkomera ate nga tunatuukira mu mwezi ogw'omunaana yandifundikiranga ne paaliyamenti ono amaze okubeera nga agivaamu wadde nga amala dde okubeera nga alayira. Embeera weetuukidde wano ng'ebyobugagga ebirala ate bimaze okubeera nga bizuulwa. Wuliriza ggwe wakakwata omukyala Right Honorable Anita Anet Amongo abadde Speaker Parliament y'eggwanga erya Uganda. Kaakati nno waliwo ebyobugagga omudidi n'omudidi ebimaze okubeera nga birala bizuulwa. Bino nno nga bya First Family gye njogerako ye y'eggwanga erya Uganda eno ng'ekulemberwa General Kaguta Museveni. Kaakati ebyobugagga ebyo byogenda okulira era byogenda okulaba nkwegayiridde tuula ku vidiyo eno ogenda kutya nti Anita Amongo ono tabangako mubbi era okusinziira ku byalina ono mwavulunkupe. Nakugambye nti ono abadde akuŋŋanyiza ebyomugagga okumala emyaka 6. Kaakati bano abasajja babaddewo okumala emyaka 40. Kaakati nno nkugambye nti ennaku z'omubbi zibeera 40 ogenda kulira emberebezi bwemaze okubeera nga ebalukawo era ogenda kulaba ebyobugagga byogenda okwewuunya otya n'okutya abasajja bye babadde bakukulira. Ampuliriza munda mu ggwanga lya Uganda mu mbeera eno y'emu Honorable Betty Nambooze Bakireke Mukono Municipality ensonga zongedde okulanda. Waliwo ebyama oba oliawo ono byatubbiddeko byatunnyonnyodde. Kakati ogenda kulya abasajja bano ekiri mu Parliament tongera okufumba mutuku. Mu mbeera y'emu omukyala amanyikiddwa nga Robinah Nabbanja Musafiri ewuwe birungi si birungi Robinah Nabbanja jjukira nakutegeeza gye buvuddeko nti ono yamala dde okubeera nga oyomu kubasuulwa ku kabinenti eya Mwami Museveni. Wabula ono yazimba hoteero eri ewaabwe gy'ava. Kakati hoteero eno ebalirirwamu biliyoni z'ensimbi nga si hoteero yokka ayina ne apartment ate endala ku luguudo olugenda Emitiiyana. Kakati nno nakutegeezezza nti Muhoozi yagambye bw'amalirira Anita Amongo ng'amaliriza agenda kudda ku kitebe kya NRM ekyaddondo oluvaayo bw'ati Robinah Nabbanja Musafiri ebigambo byongera okubeera nga bimwonoonekera. Kakati nno mu mbeera y'emu waliwo amawulire amalala gamaze okubeera nga gafuluma olunaku lwaleero mukwano gwange ampuliriza. Omusajja amanyikiddwa nga Honorable Sam Kahamba Kuteesa ono jjukira muko embuga ewa General Museveni. Sam Kahamba Kuteesa naggaga munda mu ggwanga erya Uganda. Kaakati ono tali yekka aliko n'omusajja amanyikiddwa nga Amama Mbabazi ono ng'aliko Ssaabaminisita ow'eggwanga erya Uganda era nga wenjogerera Amama Mbabazi yeesulamu akambaaya yange ennyonyi esenguka ekiro n'alaga mbu yali amaze okubeera nga ayawukana ne mukama we General Kaguta Museveni era nga baawukanye. Wabula ennaku waayita mbale onaalabako munda mu ggwanga erya Amerika yali Bungereza. Mujja kunzijukiza akabaana ne beekalakaasa ku hoteri kwe yali asuze ng'ekimbe kimbala embirizi kati ebibye naye mbireese ye ne Kuteesa na Ajatina Kalembe entambula naye ye mukyalo musomi weddwa eka munda mu ggwanga erya Uganda. Kantandikire ku Mwami Museveni n'owe Kenya kye baakoze. Mwami Jjunju ekisinza okunnuma nze mu weekend wabaddewo ensonga eri serious gye tubadde tulina okubaganyako ebirowoozo ne teri yagiwadde attention. Mwami Jjunju Kenya eyo wabaddeyo summit eyabaddemu abakulembeze babiri wakati wa Mwami Museveni ne Ruto naye nga mulimu ne Nagagga asinga obugagga ku lukalu lwa Afrika Mwami Dangote. N'ayogera ekigambo ensi wano nga Uganda kye twandibadde tukati tuli mu kwogerako n'agamba nti anze njaga abapulezidenti bamwe babiri newaddeyo bwe bakkiriza nze East Africa ngizimbemu refinery. Mwami Museveni yakakuba enduulu wano kati myaka 8 ng'anoonya ssente batuzimbire refinery naye nga buli muntu atuwola ssente nnyingi bwadduka kampani endala bwe zidduka omuntu omu n'agamba nti ekirungi Nigeria ngimaze
tugenda kuzimba wano refinery mu East Africa nsaba ba president babiri mu Nyambeko eyo singa kati ye debate eri ku mutendera gw'eggwanga lyonna nga parliament wetudde ng'ebuuzabuuza Mwami Museveni Dangote ayagala kitu kimuwe naye ebintu ebyobulimba ebyekiyaaye bibuutikidde amawulire ebitayamba nsi kukula era gwe sooka webuze Dangote ayagala otuzimbira refinery bw'awulira ng'etteeka bweto liri mu kuyisibwa sente zaazireeta tasobola ekyokubiri abantu bano si beesimbu lwaki nga nti etteeka lino teririnamu kalungi konna Mwami Jjunju bwe mbadde nzija wano Uganda erina banka 24 Mwami Jjunju mpuliriza bulungi banka 24 bannansi balinako banka 3 gavumenti etuteeremu n'etteeka nga bweyagala nti abantu baleeta wano yo si musango sente za wano okuzitwala eri mawanga amalala ne banka ezisibe nti nammwe temuddamu uweereza eri sente banka zijja nezitununamu sente zaffe naye ffe tutaddeewo tteeka lizikukugira zitwala eri ne tudda ku kampani z'amasimu kampani y'amasimu ane yali esigadde nga yannansi ye yali eyakabaka Kettu twamaliriza era eyabagwira yegimize Airtel ey'abayindi ffe wano batukolamu bukozi sente ne bazitwala naye ate Mwami Museveni ayagala tuteetera etteeka nga bwe tukkirizibwa na kujja eri sente kuzireeta wano etteeka teririna kalungi konna Mwami Jjunju era nze simanyi oba nsibamme ennaku zino alya mmere ki tugimma abaana n'oyimirira gwe omusajja omukulu gwe looya omusiraamu gwe akimanyi nti abawala bwe bali mutuzimbira emizikiti wano kale ebirala byonna Field Kanzirika ayinza oba nga tazimanyi naye nsibambi akimanyi nti wano tubeera bulungi nnyo neyide ey'okusala ebisolo ne batuleetera entende Mwami Jjunju nga nakubudde entende zokka zokka eziyingira eggwanga wano wale onoonyezaako okumanya kapaketi k'entende ka sente meka kali expensive kabeera bwe kati 36,000 buli kapaketi kamu abantu n'osanga eggurupu emu ekibiina kimu nga kibaga nti tubawaddeyo entende za biliyoni 2.5 muzitwale muzigabire abasiraamu kati nsibambi yali muganda etteeka ddungi Dangote goyogerako wano aina refinery esinga obunene mu nsi kati yonna yagifulumya 2023 mu 2024 netandika okukola buli lunaku efulumya barrels emitwalo 69 ogambye yabadde Kenya mu summit ne Mwami Museveni yabaddewo ne Ruto yabaddewo wiiki eno ewedde gye tukubye amabega leero Monday either lwakuna lwakutaano nkyerabidde mukulu kirunda nga teyakituwadde ekyo kulaba nga tukisobola ekyo byeggulire letwali ne wano nze mwina ne ku butambi ne speech ze nzirina ku butambi ng'ayogera kubanga nze eyo summit nagigoberedde nnyo kubanga nkimanyi nti summit nze njaga kubulabwe mbadde ne mugobera olutalo lwa Iran nga nze nga ngezaako kusoma birungi ki bye tulufunamu nga Afirika njagala kubuulira Mwami Jjunju n'abatuuliriza Afirika tuli mu kufuna mu lutalo lwa Iran ne America era ffe tulina kusaba busabi lweyongere Afirika amafuta ge tuli mu kutunda nga tugaguza abazungu tubadde tetugatundangako eyo nobola bali refinery eyo oyo Dangote bwe yali azimba refinery yatuukirira banka z'abazungu 10 zimuwole sente azimbe ne zigaana kati kampani yali yagaana okukola obukozi naye eya Saudi Aramco yeri mu kudduka efukamire mu ganti sebukkiriza tugende mu partnership ndindako ssuuna mbulekinze story kyogero oyinza okuba oli mutuufu asinza kuba East African egamba Nigerian billionaire Aliko Dangote announced his commitment to building a new 650,000 barrel per day oil refinery in East Africa in the Build Summit. In the Africa We Build Summit held in Nairobi on 23rd April. Echunga mukulu kirunda teyakitu. Anti mukama wange nze ngezaako okugoberera mawulire okwetooloola ensi. Okwetooloola ensi. Ikugambye eyo ye debate kwe twali badde. Kubanga ekyo kikyusa ekonomi. N'abaruuters babano bakikoze. Bulungi nnyo. Ekyo kikyusa ebyenfuna bya wano. Kikyusa ebyenfuna bya wano. Era ye n'agamba ba president ababiri nti temukkiriza kwekisipotinga crude oil ng'ava mu mawanga gammwe kubanga bagenda twala crude oil badde ate bakuguze perfume
ku bbeeyi butitimbe na butitimbe emipiira gy'emmotoka bagikuguze bbeeyi yayogedde gundi ebintu ebiva ku mafuta kumpi yamenye itemu ezisukka ne mu 100 ebyo kati singa betuliko ne tuli mu kintu ekisiba obusibi ate gavumenti simanyi nakumanya Mwami Jjunju bwe bagibuuzizza nga wetteeka gye lyakola neyogera bannakyemalira bokka Hungary, Russia, Uzbekistan mboyo gye yakopye etteeka lyetuleetera wewulirirako bwewulirizi jukira Uganda ezimba oil refinery naye gizimbidde emyaka n'ebisiibo nga naguno gwakayalemwa okubeera nga bagimaliriza. Dangote gw'owulire gw'ojogeddeko ye mugaga asinga mu Afrika era mbagaga 1345 abali ku nsi kuno oyo omusajja yasinga mu Afrika ayina obuwumbi bwa dola obukwata mu 3 nga kitegeeza ono bw'oba okutta ebyobugagga bye n'ebya Donald Trump akubisa Donald Trump emirundi egisoba mu 10 kati oyo ye mugagga ampuliriza yabadde asaze okukola ekyo kyakoze wabula abasajja ne bakiremesa. Kati wuliriza omukyalo ono Nameere yone yawangula obuwanguzi e Masaka ng'akozesa ekkooti wadde abantu baali tebaamulonda era n'alayizibwa mu paaliyamenti ya ggwanga lya Uganda. Kakati ono azzeemu n'ata akaka ono alumbye omusajja General Muhoozi gwe yaendoosinga n'amuyita ekisajjasajja n'agamba nti kirawo kikwana buli muntu. Kakati nga kino kyongera okubeera nga kiraga nti omukyalo ono n'empisa bano baayawukanira ddala era ng'alaga obulumi bw'alina buyitirivu nnyo ku Nnaalongo Speaker Anet Amongo okugibwa mu woofiisi ng'era kigambibwa nti ono y'omu ku babadde abayambi be babadde akozesa okuwa ebisawo n'ebisawo bya ssente era nga mujjukira yasangibwa ne biliyoni 3 ewuwe nga kigambibwa mbu zeekuusa ku Nnaalongo Anet Amongo era ono yakubiranga n'ababaka essimu abaali bategeezeddwa okugenda Mukono Kabaga ak'omusajja ali endoosingiddwa General Muhoozi Minisita Oboth ono nga bakubira essimu nga bagamba temugendayo. Kakati n'olunaku olwaleero bwe yawambibwa n'abuuzibwa kajujjoji w'ebibuuzo n'akubwamu ne kumpi n'akaba amaziga gajjulujulu oluvannyuma n'ayimbulwa. Kakati nno nga bw'omanyi ndi Kabaka Abbi Kagumya Mugongo ono azzeemu empisa embi wabula ono ayolekedde okuddizibwa mu kkomera olw'ebigambo bye yamukola ku bantu oba oliawo ate abali mu kibiina ekimu naye. Kasooka tubiwulire tukomewo. Omukyala eyali badde ayamba abantu omukyala ffe abamu gwe tupulaninze okutomeza ebizibu by'abakyala ffe kituluma yoyo omukazi agenda okumanya omunaku mwagala mulete wano ebisajjasajja busimanya mu kifuule sipiika nina ne kyennalabye baalize simanya batembiita kikwana abakazi kyebaka ku buli kidomola mubiteeke mu paaliyamenti abaana abazze okola yintaani bibalwaze mubi bitandika okukwana buli emupi bitandika okutusumbuwa mu kifo ky'okuleka omukazi gwe tugenda okutunuza mu bizibu by'abakyala buuyo ddakiika emu bwiti yategeererawo ekizibu kya ani nga tatunnyonnyoza biwanvu omukyala gwe twalitunuza mu bintu ebinaayamba abantu ebyo bisankishoni byammwe byemunyumye baabimuteekako kubanga bisiyaga omukyala yali sovoko mu kyebisiyaga yali sovoko bwe baayisa etteeka ly'ebisiyaga ku biseera bya kadaga yakidda mabega n'alaga nti kyaba MP naye ye wano yali voko naye ng'alaga nti nedda ebisiyaga tebijja kuba mu Uganda abasiyazi ne bamunyigira ne bamuteekako sanctions ekyo buli alina amagezi nayo kiri obvious. The Gwe community is very powerful. Teriyo speaker mu nsi abadde mu parliament neyisa bisiyaga nga naye yennyini ali voko ku byo ne batamuteeka ku sanctions naye olw'okuba temusoma temugoberera sonza omukyala mwagala lwa mutima gwe mulungi ame loyal friend nze Masaka bangamba nga teweesimbawo kwenaalemu nga ne baminisita bamu bangamba nedda bannange kwenaalemu teweesimbawo enaalemu eno tesobola kukola ne mbagamba mwenaalemu nja kwesimbawo baasi nja gitimba President Museveni nja mumutimba buli wamu nze natimba ebipande ng'ebipande byendiko ne President Museveni bisinga byendikonzeko obungi nannyikiza hey! Kati ng'enkola yaffe bweri ebigambo ng'ebyo tukumulisaako lwaki tukumulisa ku bigambo nga bino osobola okubeera nga omanya bangi basiba ku National Unity Platform okubeera mbu tebalina mpisa. Kakati ono gwolaba essaawa zino atwalibwa nga mubaka wa paaliyamenti wabula ku babaka ba National Unity Platform ba paaliyamenti tekuli muntu n'omu ayina mpisa mbi amukola bigambo kwenkanankana mukazi ono era omukazi ono n'abantu baali baagaana okumulonda e Masaka wabula olw'amaanyi ga state amaanyi g'ensimbi amaanyi ga Nnaalongo Anet Amongo ge yakozesa nga bakozesa ekkooti ono baamutwala
mu parliament ku kifuba wadde nga abantu bonna baali bamuzize era nga NRM bagizize e Masaka. Abano bakozesa amaanyi n'olukujjukujju okukola ebyo bye baakola ne ku babaka abalala bonna be mwalaba mpaka nga batutte mu parliament. Kakati nno ono yalagirawo nti empisa ze embi tezikoma kubeera nga zibeerawo abokka wabula ne ku social media azoolesa ne ku mikutu eminene ajoolesa ne ku ma-TV azoolesa. Kakati nno oyo gwe bayita omubaka waabwe era ekirungi si wa NUP si wa opposition si wa FDC wabula wa NRM. Olunaku olw'eggulo gye bwawungeredde nga Nalongo Speaker Anita Annette Amongo amakage gamaze okubeera nga gasalwako ng'enkola bweri ageri ebukeddeya mu kyalo wabula nga gano tegasaliddwako gokka n'agannyina amuzaala abasajja baagasazeeko ne bagalumba era ne bagafukuza ne bagaaza ne bekebera buli kimu kyonna ekyasangiddwa mu makage n'agannyina. Tebaakomye ku maka gannyina nago gokka n'aga muganda oyo omu ku basangibwa eyo mu bitundu byeyo. Kakati nno bino byonna byabadde bigenda maaso nga boolaba. Kakati nno bannakyalo bakuŋŋaanye ngugambye nti amaka gannyina nago gaasaliddwako anga boolaba n'aga muganda we gaasaliddwako. Bano ne bafuukuuza ne baaza buli kapapula wabula saagala weerabire nkutegeeza nti bino wadde obiraba bigenda mu maaso nga Anita Annette Amongo bafuuza amakage n'okubeera nga oba oliawo bakakasa nti buli kimu kyonna kikeberwa okulaba ebyo byazze nga akuŋŋaanya byazze nga abba mu myaka gino omukaaga gy'amaze kuba sipiika. Wabula wadde nga bino bitambula bwe biti nga bigenda mu maaso nkutegeezezzaako nti waliwo ebyobugagga lisiti endala gye nkuleetedde ababadde ku mukutu gwaffe ejjo twabawadde ebyobugagga by'abasajja bano. Kati waliwo lisiti empya ate efulumye okitegedde nga gw'okyali ku ono waliwo lisiti empya efulumye kyokka nga bino bitadde ku mabbali waliwo amawulire amalala agalaga nti bino byonna ebikolebwa ku Nalongo Anita Annette Amongo eno yonna diversion era mbu bino byonna bisomwa mu katabo. Bino byonna byapulanningibwa nga bijja kubeera bwe biti. Waliwo ekiyisibwawo ekinene waliwo ekirindiriddwa ekinene ekigenda okujja kyewuunyise ensi eno nga kyanditwaliramu n'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Kansoke nkulaga ku byabaddewo eggulo ate nkomye ombozi za leero tusimbule omulundi gumu. Ku lw'omukagala sabbiiti ewedde bamega bapoliisi babakane kaweefube bw'okuwenja kuno okufeffetta buli kyabugagga kyabadde sipiika wa Parliament Anita Amongo okubayambako mu kumulumiriza oba okumwejjereza ku bimwogerwako litalidde nguza asula ntebe. Kati oluvannyuma lw'okukakasa nti mpawo kitakebeddwa mu maka gasangibwa Nakasereko n'ekigo ako gasi n'ofiisi ebadde mu Parliament bakawejja bapoliisi bano leero bakedde kuvuga kilomita 265 yogayoga mu maka ga Amongo agasangibwa ku kyalo Aputput mu ggombolola y'e Kamutulo mu disitulikiti y'e Bukeddeya. Amaka gano geebulunguluddwa Bugwe so nga Wankaaki akuuma abaserikale. Bano nga kyebajje batuuke abatuuze ababadde okumpi nabo babadde nga babaguliziddwako edda batandise okukuŋŋaana okumanya okugudde ku muwala waabwe. Oluvannyuma lw'okulindira ebweru wa Wankaaki okumala ebbanga kyaddaki ku ssaawa nga 5 bagguliddwa ne boolekera munda okufuuza n'ebuziizi. Olw'okuba amaka gano bwaguuga abasirikale batwalira ddala akabanga nga bafeffetta abatandise ku ssaawa nga 5 ezakalasa mayanzi ono bavuddeho ku ssaawa 9 ogw'olweggulo ng'entuyo bazisaza bibatu. Abaami bano nga bafulumye wano ffenna tubadde tulowooza nti obwanga babuza Kampala kyokka kitukubye wala okulaba nga tebakyamuse ne badda ku kyalo Apongpong mu ggombolola y'e Koril mu maka ga maama wa Amongo. Abaami bano batalina kusooka kweyanjula beebulunguludde amaka g'omukadde ono ne batandika okufeffeta kisenge ku kisenge okakasa nga muwala we mpawo kiwandiiko oba ekyobugagga ky'eggwanga kye yakweka mu maka gano. Nga bavudde wano emmotoka bazivuze butereevu okutuuka mu maka g'omukyala Akolo Zipola ngono muganda wa Amongo so ngera yabadde omuyambi ow'ekyama muyite personal assistant. Obudde butuuse kuwungeera nga bakawenja bano tebannava Bukeddeya ekitulese okulowooza nti oba oliawo omuyigo gwabwe sigunnakoma. Abamu ku batuuze mu kitundu kino balaze obunyiikaavu ku ngeri muntu waabwe ono gy'abonyaabonyezeddwamu. In fact, we are really not happy as the people of this, as the neighbors for the speaker. Within a few years, when we have tried to eliminate opposition from here, but we try to bring people back to support the NRM as a party, together with our mama. She did a lot of mobilization to see that she's bringing voters to support what? The NRM party. We have been happy whenever we could see Speaker coming here. We could work together with her. We should talk together with her.
But what is happening now, it is hurting us, the neighbor, because we are seeing different people who have been not reaching here. They are also coming. And we don't know what is going to happen exactly. Olunaku lw'eggulo twakitegedde nti waliwo emmotoka za paalamenti zibadde zitambuza Among ezakomezeddwa mu paalamenti mu ngeri ya kimpowooze. Kino kyaddiridde kalaka wa paalamenti okumuwandiikira ng'amutegeeza nga bw'alina okuzza emmotoka za paalamenti 13 zonna zabadde atambuliramu. Mu kaseera kano si kyangu kya kumanya buufu okunoonyeza kuno gye kulaga oba ekifo ekirala kyonna kye bagenda okuddamu okufuuza. Abatufaako batubuulidde nti okujjako nga waliwo ekikyuse, abamu ku bakozi ba paalamenti abadde ab'enkizo bagenda kutandika okufuuzibwako n'okukwatibwa ng'ekiweddeko amazzi ng'ababaka ba paalamenti abadde bamulya mu ngalo nabo bebeetegeka. Ebyo byabadde bukeddeya mu mbeera eya sipiika Nnaalonganiti Annette Amongo ng'alabise okubeera nga asibye engugu era nga bwe yajja n'akaveera yandibanga ayolekedde okuddayo era n'akaveera kubanga byabadde akuŋŋaanyizza myaka 6 ebiyitirivu ennyo ebisobodde okulabwako yandifundikira nga abijjiddwako oba ebimu n'abiddizibwa nga bamaze okubeera nga baaseesinga okusinziira ku musala gw'abadde afuna ne ssente z'abadde alina oba oliawo ng'ebimu yandisibisigaza naye nga wenjogera essaawa zino okufuukuuza kukyagendera ddala mu maaso ew'omukyala ono. Kakati nno Sam Kahamba Kuteesa yaliko minisita, yaliko member of parliament, n'akolako n'emirimu egy'enjawulo nga ambassador wa ggwanga lya Uganda, yali minisita wa ggwanga owa foreign affairs, internal affairs, foreign affairs, tujja kuntereezaamu. Kakati nno ono yalwala obulwadde obwamukomya ku mugo gw'entaana era yajjanjabwa munda mu ggwanga erya Germany okumala emyaka, sigambye emyezi ngambye emyaka, era n'asimbayo kitooke. Ono bwe yakomawo yasirika naguno gwakatumuulizanga kuwabula yalabwako mu kunoonya akalulu ka General Museveni Sembabule eyo era nga azzeemu okukozesa amaanyi. Wabula ono bwe yakomawo mu kwebaza Katonda omuwonya yazimba ekyakiri mu bukadde n'obukadde. Ono teyamanya nti twetaaga ddwaliro eryali liddine okubeera nga lizimbibwa. Amama Mbabazi bwe yalwala n'amala emyezi egiwerako munda mu ggwanga erya Amerika oba Bungereza, ono bwe yakomawo yatuukira mu State House kuddamu kukolera mwami Museveni gwagamba nti yali yawukana naye. N'abaka abalala bali kudda olw'opposition mubalaba Bashamimu Malende, omubaka amanyikiddwa nga Honorable Zaake, Honorable Betty Bakireke ow'emukono, n'abaka abalala Olanya yafiira mu ggwanga lya Amerika. Bano bonna Nambooze yagezaagezezzaako emukono okuyambako ku malwaliro gaayo ng'abawa ebyokukozesebwa omuli ebyuma eby'omu ddwaliro, omuli ebitanda, omuli emifaliso n'ebigwa mu kkowe eryo. Wabula abalala b'emmensioninze tekuli n'omu yali alowooza ku kyaddwaliro. Kalangwa eggulo bwe yafa oba okwosa jjo oba okwosa luli bwe yafa, Kayunga tewaliwo ddwaliro lisobola kubeera nga limujjanjaba. Yali alina kutwalibwa Kampala, wabula mu kutwalibwa yafiira mu kkubo. Kitegeeza ebbanga lye yamalanga mulamu singa ali agenda kujjanjabibwa Kayunga yali asobola okubeera nga awona, naye tewaaliyo ddwaliro. Yatwalibwa Kampala nga amakubo mabi n'afundikira nga afiiridde mu kkubo. Kati Kankutwali wa Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa Kayingu yekka munda mu ggwanga Uganda era mukubire ku nnamba eyo. Nkomeewo nkuzeeyo nkulaga ebintu. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Naye bantu mwe mukimanyi nti muli basiru batumbavu temutegeera. Wano Sam Kuteesa bwe yalwala bwe yakomawo wano mu kifo ky'okuzimba eddwaliro nti bulwadde bwe buzzeemu okukwata omuntu oba omuntu gwafaako nti aligenda mu ddwaliro eryo kubanga busobozi abuyina. Sam Kuteesa yazimba kyaki. Mbabazi bwe yalwala yali mu Amerika, abaana ne bamubuulinga ne bamumonkinga ne bakola ki. Naye bwe yawona
Mwifo ky'okuzimba eddwaliro wuuyo yeeteekateeka kukomawo mu gavumenti ya Museveni. Kati Kalangwa maama bwe yalwala naye baamutwala mu Amerika. Jacob Oulanyah yafiira Boston. Ne bannambozi be baalwala baawonera mu Amerika. Kanjogereko ne kuba opposition muleke gamba mbu nno oba siri mwagazi wa kibiina ekiri mu buyinza. Oulanyah bafiiridde mu Amerika. Kalangwa bwe yafunye accident mu Kayunga bonna temwabadde mu ddwaliro osobola kumujjanjaba. Bali omunsi bwe yalwalira e Kanungu eri Lukiga, musajja wattu ekyamutaasa baamulinyisa nnyonyi yaliwo ye yamuleeta paka Kampala okuwonera eyo. Mu busiru omwo obutategeera temusobola kumanya nti nno amalwaliro galina okubunyisibwa buli wamu. Mulowooza nti ffe abanaku ffe tugenda okufa nga mu nfeyo naye nammwe mufa bwe mutyo. Kalanga ekyamulividdeko okufa nguudo mbi. Singa mwali mwakola enguudo singa musajja wammwe waali. Kalanga ekyamuviiriddeko okufa nti mu Kayunga mwonna temuli mu ddwaliro osobola kujjanjaba Kalangwa. Kalangwa ne bwe yali badde yeetaagisa miliyoni 5 oba kawumbi obuwumbi 10 obusobozi adde abulina. Naye Omuganda agamba gy'otega amaggwa gye bakuzza. Basajja mmwe mulekeraawo ettima. Mulekeraawo ettima, ensi ejja kubalamuliramu eryo ettima lye muyina. Ate mbagamba bantu mmwe era muyina kubeera eyo mu kulunda nti temuyina bwongo bwa administration. Temubuyina. Bwe mutunuulire Mayombo bwe yaweebwa obutwa yagamba ekigambo wajinga wana muwa mimi ng'alina kugenda Nairobi. Teyatuuka n'afa. Singa mukola amalwaliro nga tulina amalwaliro mu nsi muno nga tulina n'enguudo ffe bannayuganda tulina kye tubaagaza kirala. Mufuge nga bwe mwagala. Ffe twamanyira okusula enjala ne wendi wanonze enjala ennuma sinnalya naye ndyokke. Naye mmwe mubbye muli kimu mukiyina naye temusobola kuwona era mufanga ffe bwe tufa. Lwaki temuddamuko ku bwongo obutegeera nti tulina kukola kino kyekituufu? Ffe twakkiriza bwe mba njogedde ekibanyiiza muli baddembe kuba mmwe mulowooza mmwe mulina obulamu bwaffe nammwe mulina abatwala. Bw'oba olina bw'okitegedde weebale kubeera nga okitegeera. Naddala abasajja abanene bwe bakwatibwa ku kakabe katulututtu bafundikira boolekedde mu mawanga aga Bulaaya. Wabula saagala weerabire waliwo abaakubwako envumbo nga ne bwe banaalwala ekinene ennyo balina kukoma Nigeria, balina kukoma South Africa, balina kukoma Nairobi nga tebajja kugenda Europe kujjanjabwa. Bwe baba nga bawalirizza nnyo basobola okutwalibwako ettake. Kati wuliriza etteeka eryayisiddwa Parliament ya ggwanga lya Uganda eryavumirirwa Uganda yonna, naye ku kifuba ku maanyi ga Parliament nga bwe mawulira Speaker ng'ategeeza ensi abantu ba NRM yabasaba numbers y'ogugwe nga gwa kuyisa tteeka. Nga wenjogerera essaawa zino ebimu ku bimuvunaanibwa kye tuyita money laundering oba okukukusa ssente mu ngeri emenya amateeka. Kaakati etteeka nga lyakasayiningibwa bwe riti lyatandikidde kuyaliisa nga mu Baganda bagamba nti gy'otega amaggwa bwe bakugoba ate gy'oddukira. Kaakati ono twakandanga mugamba nti ky'ogenda okuyisaawo si kirungi. Twalinga bafuira endiga omulere kubanga ne bw'ogifuira omulere endiga oba omala biseera terijja mutwe wansi esigala egukotese kubanga ye beemanyi gy'eraga. Kaakati nno omukyala Honorable Betty Nambooze bakireke wa Mukono municipality era ensonga zino y'omu ku bazze nga bazitunuulira. Era ono agamba yayogerako ko ne Speaker wano n'amutegeeza nti ky'okola kye kikyamu ekisingira ddala. Ky'okola si kituufu. Nkwegadde n'obuwombeefu etteeka lino kye njagala okukusaba kiri kimu, ebirala byonna bikole naye kikwatagana ku kuyisa etteeka lino erya Sovereignty Bill 2021 wandirirese. Jjukira nti agamu ku mawanga etteeka lino mbu gye lyayisibwa mawanga eyo g'olaba g'otayinza na kubeera nga ogamba nti ng'eyagaliramu nnyo ekiri awo. Nga mawanga gano eggwanga erigakulembedde ly'eggwanga erya Russia. Bw'otunuulira eggwanga erya Russia ne bannayuganda abeenyumiriza munda mu ggwanga erya Russia oba abayaayana okuligendamu oba okusuubulayo oba okukola bizinensi
be batono ddala nga n'abasomeddeyo mu Russia oba balira ku ngalo okujjako abasinga okweyagalya munda mu ggwanga erya Russia nga bannayuganda be babasoma eby'ekijaasi kubanga bw'otagenda America ogenda Russia bw'oba togenze Russia Bufalansa oba Bungereza kati agamawanga ge gakwasaganya ku nsonga z'amagye wabula bannansi nga ffe kyetufunamu mpaawo kansooke nkutwale emukono tuwulize ensonga zino baamulabula teyawulira twabagamba nga mu palamenti nti banaye teeka nno lino mulikola naye lyammwe n'okuggyako nga namwe mwetegese kulimenya neno nga batusekerera olusekerera batusekerera ffe kata batulemese n'okwogera ffe abalina minority report twazisomeramu bugubi ng'olube bannanga abantu batukuba olube batusekerera batulengeza nze njijukira natuka ekiseera nga ninga ayagala n'okulemerera okusoma minority report eno nga bantwala ono speaker Bwanjire no namboze kati oli ku page ki naye etteeka lino bw'olitunuulira nga president we yalisizaako omukono lyatandise okukolaawo terisookera yennyini eyaliyisa kubanga era byonna birimu abagwira birimu n'okutambuza ssente era nga singa tubadde tugenda kawayiro ak'etteeka liri walirabye nti nno yennyini yasobola okuliggulawo waliwo omusajja baali bamuyita Bashir Batalingaya yali minister wa internal affairs ku mulembe gwa Milton Obote Bashir Batalingaya yayambako government y'Obote okussaawo etteeka erigamba nti nno minister wa internal affairs alina obuyinza obulagira omuntu n'asibwa ebbanga eritasukka myezi 6 nga tawozezza kasita akusanga n'akuwa ekiwandiiko nti gwe wansi w'ebiseera by'akabenje bakutwala eruzira emyezi 6 nga kikkirizibwa abantu ne bagamba Bashir Batalingaya nti oyamba otya gavumenti okussaawo etteeka bwe lityo n'alisaawo Bashir Batalingaya oyo yali wa DP bw'abeera mu DP n'afuna obutakkaanya ne Beni Kiwanuka n'amaliriza ng'asaza eddiiro era mu byafaayo history wa Uganda baba bamuwandiikako bamuyita nti taata w'okusala eddiiro mu Uganda ye yatandiikiriza taata w'okusala eddiiro mu Uganda ye munnabyabufuzi eyasooka okuva ku ludda olumu n'adda ku ndala mu ngeri ey'omuggundu so taata w'okusala eddiiro mu Uganda omukulu Bashir Kiza Batalingaya yajja mu palamenti asala eddiiro ava mu DP yali nno leader w'opposition nga Beni Kiwanuka ali bweru yasooka kuddayo mwesimbako nti amuwangule kasitalemu omuwangula n'asala eddiiro leader w'opposition mulamba asaze eddiiro aze ku ludda lwaki lw'Obote Obote amuwadde obwa minister bwa internal affairs abeera mu ministry yagamba nti minister wa internal affairs nga tuli mu biseera ebyakabenje waddembe okukwata ebbaluwa n'agisayininga detention order n'akusiba kasita ebbanga liba terisussa myezi emeka 6 kye bakolanga okimanyi basanga ng'omuntu ne bamukuwa ekiwandiiko ne bamusiba emyezi 6 bwe gyaggwangako nga bamuta wali eruzira wennyini ku gate nga wasanga omuntu n'amuwa ekiwandiiko ekirala eky'emyezi 6 okitegeera kye ŋŋamba nga bakusiba emyezi 6 ne bakuwa ekirala era n'oddayo emyezi 6 abantu ne bavundira mu makomera naye munnange ebyobufuzi kye bibeeredde Batalingaya bajja balekerawo okukolagana n'Obote Obote obwa minisita abuwaluwuliza Kirunda oba internal affairs basi Batalingaya mu tteeka eryo lyennyini nga buli kaseera akaddako nga basayiningayo ekipya nga bamuzaayo era Amini ye yamuta kakati bulijjo bwe tuba tukola amateeka tubeera tugamba bannanfe mujjukire ebyabatalingaya temukola etteeka ne litandikira ku mmwe era ne ku luno twakyogera nti lino etteeka bbi nnyo lyesonsa bwesonsa ekisooka buli kye lyogerako kyayogerwako dda mu mateeka amalala lwaki mubikomyawo mubiteeke mu tteeka eririko ekibonerezo ekinene bwe kiti kusibwa myaka 2 n'otanga n'obuwumbi 2 oba okuweebwa ebibonerezo byombi nti owaaye tukusibye emyaka 2 otange n'obukadde obuwumbi bumeka 2 bwe bukadde emitwalo 2 abo ne batusekerera kati olwaleero
obujulizi bwokka bwetuwulira basobola okukwata Nalongo ne bamuvunaanira mu tteeka lino. N'ayingira emyaka 2 oba naliwo obuwumbi 2 kale nno ne bwe bategumusinze naye ng'ali muvunaanyi tuba tumenyewo likodi y'abashiri batalinga omulala eyakigwamu yali Amama Mbabazi. Amama Mbabazi ajja ateeka etteeka lye bayita Public Order Management Bill kimunabyabufuzi baamulabula teyawulira n'atamanya nti abaamugamba nga bino baali tebamwinaako nge tebamwinaako kokooberezi yadde effubitizi wabula baamwagalanga mwana bano nga yabasanga mu parliament nga bamugamba nti fe experience tuli baawo badda kaasangwawo kola kino ekkubo ly'okutte fusse baavuga awo oba obula wabula ono teyawuliriza yayongera kubeera nga akuba nkasi kakati nno nga wenjogerera essaawa zino yali wansi mu ddubi abidde era yabadde first victim ow'etteeka lino wabula tutunudde nnyo n'eriiso eryenkaliriza okulaba ono wadde bino byonna bikolebwa bigenda mu maaso anaasimbibwa mu maaso g'omulamuzi n'avunaanibwa oba bagenda kukoma bukome kwaza maka ge gonna bifundikire nga bikomyawo kakati ono bwe batatwaliddwa mu kkooti kubeera nga avunaanibwa ku ebyo ebisangiddwayo kino kiba kyongera okukkaatiza n'okutegeeza nti abaagambanga nti eno stand baali batuufu wabula bw'atwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa okusinziira ku ebyo ebyobugagga bye tulabye byalina ne ssente ze balumiriza okuba nga abadde azikukusa n'azingiza munda mu ggwanga lya Uganda n'asingisibwa omusango n'asindikibwa ku meere era ng'asaliddwa tujja kakasa nti bye baaliko byali bituufu. Kati wuliriza nga tukyali ku Nalongo Speaker Nitanet Among okubeera ng'onalumirizibwa obubbi njagala otuule bulungi nnyo bw'oba olina ky'olina kiwummuze wansi owuliriza abasajja lisiti efulumye empya ey'ebintu bye ba owninga kakati nno nga bana ba owninga ebintu bino be bali byenkugamba aby'emyaka 40 okuli ba generals abakulembedde 3 General Museveni tibahabulwa General Muhoozi Kainerugaba ono nga mutabani wa General Museveni tibahabulwa General Sale ono nga muganda wa General Kaguta Museveni era nga bwe mbakumenyedde wano be bavunaanyizibwa kukulembera eggwanga erya Uganda omudumu gw'emmundu kwe bajjira essaawa zino bagamba nti bateekawo okulonda buli muntu alonde gw'ayagala wabula buli kulonda okubaawo gye kugenda okufundikirira bannansi basigala batolotomanga enkoko enywedde amanaabemu nga bagamba nti be balonze si be balangirirwa wabula abalangirirwa babeera selected ku lw'amaanyi ag'essente n'ag'emmundu n'okuva mu State House nga ne ku guno bwe gwabadde ng'abantu balumiriza abantu abasinga be balonda ebitundu nga 5 ku buli 100 bonna baasuulibwa naddala abo ab'ebifo eby'enkizo mbu okutandikira ku mukulembeze w'eggwanga abantu balumiriza nga bagamba nti yalangiriddwa si yali alina okubeera nga alangirirwa n'okudda ku babaka ba paliamenti bangi balemesebwa okwesimbawo nga bakozesa ekifuba eky'amaanyi ennyo agayitiridde ate n'abalala abasobola okubeera nga beesimbawo abo beesimbawo abamu ne bafundikira nga bawanduseemu wakati mu lugendo kyokka abalala baamalako naye oluvannyuma ne kigambwa nti baali bawangudde ne batalangirirwa ne balangiriramu abo be baayagala abannamaanyi kakati nno katugende butereevu mu mboozi eno esembayo ey'ebyobugagga by'abantu bano owulire oba Nalongo mubbi. Akamwesi is owned by Salim Saleh and Hope Mwesige. Now, I couldn't tell you when Akamwesi was built, whether it was privatized or not, but at least you will know that those items belong to those people. Aya Hotel is owned by Yoweri Kaguta Museveni. JM Hotel is owned by Janet Museveni. JM is Janet Museveni Hotel. You've heard of JM Hotel? Janet Museveni Hotel. Greenland Towers is owned by Janet Museveni. Uganda Roofings or Roofings is owned by Janet Museveni. Samia Diaries. Now you know the story behind cattle is that they stole Uganda people's cattle and took it to them and shared it amongst themselves. Charlie Gonza stole most of the cattle from eastern part of Uganda. Teso, he was part of the people who burned down Teso people in trains, in train cabins, you know, gassed them out and all of that, all because he wanted to take their cattle.
Charlie Gonza, I think, recently lost their son, you know. Naomi, thank you. Naomi says that Akamwesi is around Chevando. Some of these places I don't know for a fact, okay, because I left Uganda close to 15 years ago. Okay, so I spoke about Samia Diary. That one is owned by Museveni, Yoweri Museveni. Malaysian Furniture, owned by Yoweri Museveni. Nakumat Complex, owned by Yoweri Museveni. Cham Towers, owned by Yoweri Museveni. Crested Towers, owned by Yoweri Museveni. Imperial Royal Hotel is owned by Yoweri Museveni. Imperial Resort Beach is owned by Yoweri Museveni. Bidco Factory is owned by Yoweri Museveni. Umeme, the headache of Uganda. Umeme is the most highly taxed commodity in Uganda. Electricity, which we make at Jinja, at the Owen Falls Dam, is supplied to Rwanda first. Rwanda has the least load shedding compared to Uganda. I mean, in Uganda, you cannot plan to buy food and freeze it for, let's say, 3 days. If you must buy, or you have a cattle or a goat that you slaughtered and you need to save it in the freezer so that you can eat it for a few days or save it for some people, it is impossible to make sure that it will live or be okay in the fridge, because you have power for maybe 2 hours a day, some days a week without power, some days in the middle of something power is. Obviously, the load shedding happens sometimes because they're doing some illegal activity. If they're moving certain things, if they're going to cause harm to somebody, if they're going to steal an election, you know, if they're going to do something that serves them, power will go. They have the switch, probably in their living room. And the owner of Umeme is Muhoozi, the son of Museveni. Do you see how this is still on one dining table? One family owns the biggest assets or income generating assets in Uganda, and I'm not done yet. Uganda Telecom is owned by Muhoozi and Janet. Entebbe Airport, the whole international airport, a Ugandan airport, international airport, is personally owned by this family. The International Airport of Uganda is owned by Yoweri Kaguta Museveni and Sam Kutesa, who doubles as the father-in-law of Muhoozi. This one may have been signed at the Kuhinjira when the wife was introducing Muhoozi. It is possible. I mean, just what I've mentioned is one unit of, I'm talking nuclear family. I'm not saying their grandparents is involved. No, this is father, son, daughter, father, son, wife, owning this much already. And then it comes in the brother, Salim Saleh and Hope Mwesige, owning Akamwesi on their own, okay? The other one is Orient Bank. The reason why Uganda only owns, as a country, there's only 2 banks that are Ugandan banks. Did you know that? Only 2 banks are actually Ugandan owned. In many, many countries of the world, they have at least a central bank that is and serves the people. They have at least several bankings, like in the US, you know, there's different banks that are just to make sure that people are not overdoing things in the banking system that may make nationals suffer, you know, high fees or whatever the case may be. The central bank sets the pace for all of them, for all of the other banks to operate. In Uganda, it is the banks of these people that set the pace for how the rest of the other, especially Ugandan banks, are run. In fact, they have no care in the world if interest rates are at about 30% in a bank that serves the people. 30%.
easy in Uganda because the goal is to protect their gains, not to protect Ugandans. Garden City is owned by Yoweri Kaguta Museveni. Now, all these assets, they have proxies who may be listed as the owners. You're going to be surprised about one of them, which I wasn't shocked about, but there's a surprise to it. So, Garden City is owned by Yoweri Kaguta Museveni. Zain, you've heard of Zain? Zain is owned by Salim Saleh, the brother of Yoweri Kaguta Museveni. Warid Telecom is owned by Amelia Chambade. Now, you know about Amelia Chambade. The reason why she's in this circle is because Amelia Chambade has a daughter with Museveni. Do you see how this is all friends and family? It's nothing about a regular Ugandan who is a hardworking human being just trying to live and raise a family. It has nothing to do with that. This is all about themselves. When you get involved with them, they cut you a small piece. The reason why Anita Among is under the limelight today is because Anita took a chunk. She took a chunk, she learned from their script and went overboard and became a threat to their center. Anita became a threat to this. The only reason why Anita is now in the limelight is because of that. MTN Uganda is owned by Yoweri Kaguta Museveni. The ARV drug factory. What is the irony? It's like saying the funeral services owner also owns the hospital. If the funeral services business is failing or is losing income, guess what the hospital owner does? The same person. They try to kill more people so that this business can stand. That is what Museveni has done. Museveni is the one who has brought HIV and the spread into Uganda by, I don't know, 350%. This is the guy who injects people with HIV. People who have been abducted, taken away, several NUP members will tell you that they were injected with HIV. Soldiers, my father was in Museveni's army coming into power. Several people of that group, my father died at 36 years old. Several of that group, there's a documentary that I've shown or listed. Several of them were injected with HIV knowingly by Museveni to tame them, to kill them, to reduce the risk of them regrouping and taking down his government. Because as you know, Museveni came to power through Obote's government and he served in the military. So he knew all of the strengths and weaknesses of Obote to be able to come and topple, or Tito, to come and topple and take over. He knew exactly the script of Obote. So he came in and did this. It was easy peasy for him because he was well poised. Okay? So Museveni owns the ARV drug factory. That means if there's a time that Museveni wants to reduce the population, all he has to do is reduce the supply of ARVs produced in Uganda. Is it difficult? No. Why does an HIV rank the same as in Rwanda? Why does Rwanda have a single-digit number of HIV existence in a country where they come from? Why is it that Uganda is almost as high as South Africa when it comes to the numbers of HIV percentages in a country? Because in Uganda, Museveni has the dial. He can dial it up or dial it down, however he feels, however he wants. That means the supply of ARVs goes to as he directs. If he says, you know, my people need ARVs or whatever, he's going to dial it up and distribute there. Let's say there's a shortage of ARVs in Lachuo Hospital in Gulu, okay? And there's a shortage or medication is running out in, you know, let's say in the military amongst his group, because I'm sure most of them have HIV anyway. Who do you think is a priority? Obviously, not Lachuo. Museveni will dial that up and have it go to where his heart is, or where he feels that they should get this quickly. So
in so many ways, this is very, very wrong that Museveni owns and is in control of the ARV drug factory. ARV drug factory. That is insane. And why do we have high numbers of HIV? Because of his influence and how he manages this. Like I said, owning the ARV drug factory, being the president of Uganda, is like owning a funeral home and a hospital, because you don't like these people. So if they go to the hospital, let's say the funeral home is not performing well, meaning there's not many people dying enough to keep the business going, what does Museveni do, which he loves to do? Museveni just, fails on giving medications. All he has to do is not produce ARV drugs, or not supply them, or send them somewhere else where he can make money. Why does he have to give Ugandans medicine? He doesn't have to. He doesn't care anyway about Ugandans. So it is very and extremely wrong for a person who has injected Ugandans with the virus, that he controls the medication that they must take to control the spread, or to control the extent that the disease affects a person. Most HIV people die of symptoms, because when they take the drug, it reduces their immune system severely, because the disease itself does that. Okay? So, next thing, Museveni owns Speak Resort Munyonyo. I know we say Sudir. No. The owner of Speak Resort Munyonyo is Yoweri Kaguta Museveni, not Sudir. The reason why Sudir, there's a mystery about Sudir's son and dying and so on and so forth. But Sudir was in some way stepped on the wrong toes at some point. And around that time was the time that his son was hit or died in a car accident. That was all planned. They needed to bring him to his knees so that he can know who is boss. Like they're doing now with Anita Among. They're bringing her to her knees so she knows who is boss. Okay? And that she's not the one. WBS. WBS is owned by Yoweri Kaguta Museveni. It is no wonder the rubbish that is spewed through these networks